Mina bidongo luno twasibe luwombo sibisike omere buddo ffe tuyimba tukukulisa kabaka waffe kulika ku mazaalibwa go abayimbi tusaakanye Katonda ssebo okuume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya obenga wa Katonda kuwe birungi ganjanga mu maaso ga Katonda nga byoba omusabye Mukama bikuwa Katonda akutwagalire onooweza myaka olema okukyuka era tumanyi mu Jerusalemu olibaayo ng'akukusisa obulamu Yesu eyo yessaala ffenna gye tusaba tukukulisa kabaka waffe kulika ku mazaalibwa go abayimbi tusaakanye Katonda ssebo okuume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya ku mazaalibwa go ensi eyimba kabaka osiimye tuyimbe embeera y'obudde nga nnungi amazaalibwa go ganjawulo mwabazze mulindirire keshi kabaka buli mazaalibwa agabula kyemuva mulaba kekyennene bwetyo gyategese leka twesunge tukukulisa kabaka waffe kulika ku mazaalibwa go abayimbi tusaakanye Katonda ssebo okuume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya ositudde Buganda ffenna tukiraba ffe bavubuka ate nno ffe watwagala nnyo olw'omukwano gw'onaffe abatiini kyova oweza myaka nga naye oshalana ofudde Buganda eno kuba matendo Saalongo otufudde bamulembe ng'ojaguza birthday nyumirwa luyimba buddo gweyimba cuucwa nyumirwa tukukulisa kabaka waffe kulika ku mazaalibwa go abayimbi tusaakanye Katonda ssebo okuume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya kitaawo ajjukirwe Muteesa era ne munne gwe bazaala empalabwa wano w'otuusizza ensi y'Obuganda ffe kitujjukiza oyadde bagenda eyayonsa Ronald w'ekiwummulo era ne kitaawe muwummuze mu mirembe Katonda asonyiwa taata basonyiwe olamuze kisaba sikira eggulu tukukulisa kabaka ku mazaalibwa go abayimbi tusaakanye ssebo okuume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya tukukulisa kabaka ku mazaalibwa go abayimbi tusaakanye ssebo okuume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya
abasomesa tebabijjako si bwe kiri wama abasomesa bwavaako twakola rekodi nti ne mu covid omukulembeze w'eggwanga yali atumanyi aba basawo abamawulire obuwunga wali omusomesa tafuna kawunga banyabo ne bassebo nga tetunabagenda mu maaso njagala okusooka okusiima mwenna abakkiriza okusiima omukulu Paul Saka nze siri student we naye kubanga nasoma nfuuka student we indirectly njagala okuwulira ku ba direct students ab'omukulu Paul Saka muli luddawa mulimba nze kumanyi ge mumanyiiko nga mpulira muli banafu kati ate bakwano b'abaana abasomerayo muli luddawa katusinga obungi kyenzudde ate be yasomesa direct ogamba nze ne mu kirasi ne mu kwaya muliwa naye bwe yasomesako mu kirasi muwanike emikono tulabe bwe yasomesako mu kirasi muwanike emikono tulabe mwe bali kuwangaala ba office and office obuguddo nga muli wano njagala mbalabe nga muli watono abasenti bali ku ddembe kisoka muli wa St. John and schools muli luddawa we muli sente bali ku ddembe mitala Maria kakati abasomesa bano nga wogambye bagenda tuwamu kabatuweemu eddakiika emu n'ekitundu ndeeteyo certificate then mbaleetere omukuba ogiba omwami Paul Saka owakabiri naye nga njagala okusooka okwebaza all the media houses abali mu nnyumba olunaku olwalero thank you so much ba bloggers gagogamba nze ndi wa YouTube ndi wa Facebook ndi wa wano thank you so much for being here abasomesa mutuweemu abasomesa mugenda mu maaso wano bwe tubeera ku ssomero mutuyiikiriza leero ffe tubalina bannange mugende mpola awo tikya olabye nange bwe nina amaanyi olwaleero bwe ŋŋamba ngoko awo tikya tosukkawo madaamu awo mutuweewo ababudongo bwe baserengeta thank you so much tusiime
primary schools, abalungi be primary schools. nabo tubaaniriza era nga tubasiima